tukuŋŋaana mu bifo ebifaanagana bwe biti mu nnyumba ze nga tubeera tunoonyaamu butya bwe tunaamwesinza mu butuufu. Kuba tewaliwo wano yazzeewo wano ng'azzeewo n'agamba tuzze mu miitingi ya kika oba ŋŋenda kusinkanayo sisita wange tunyumye oba tugenda kubeera eyo tunyumye, wabula ekyabalese mwenna kyensaba Allah subhanahu wa ta'ala abaweemu obulungi ekyabalesezzaaya amaka gammwe n'abaami bammwe n'ebirala eby'ebbeeyi mu bulamu bwammwe. Tewali kyabaleese wano okujjako kubeera nga munoonya butya bumweyongerako okubeera nga musinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abaweemu obulungi fi dunya wal akhirah, ate abagase nabyo fenna tubeere nga tuuka mu maaso ge nga musiimu gye tuli naffe nga tuli basiimu gyali. Abasiraamu baŋŋambye nti nno tebammanyi, naye nze mbadde nsuubira nti mummanyi kubanga tutera nnyo okusisinkana mu kifo kino nga tubaako era bye twejjukanya ku ddiini yaffe. Naye nze amannya gange nze Zulaikha Siddiiki Mumbejja, mbeera ku Zuhra Education Center wali e Kalule, wali bayitawo wali mu Nkondo. Ndowooza ekyo kimala muntegedde. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Omusomo gwaffe kye tugenda okwejjukanyaako, tugenda kwejjukanyaako katono ku Ramadan, thumma oluvannyuma twejjukanye ku a'malul qulub. Mama Bahira oba weebase zuukuka oba mumumanyi muzuukuse bamwetaaga wabweru. Olw'okuba nti nno Ramadan tusaba Allah atutuuseeyo era atusobozesa okukoleramu by'ayagala. Tetusobola kubeera nga tugibuusa, sinza kubeera nga tugenda kusoma topiki yonna naye nga sibajjukizzaako oba oliawo ku byendowooza nti bwe tunaaba nga tubikoze tunaatuuka maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga atusiimye. Allah subhanahu wa ta'ala ayina abantu b'alonda, ayina ebiseera by'alonda ebiri special ebyenjawulo, n'abeera nga ayina abantu be abali special babirondera babigerera okubeera nga bakola ki, nga bakola ibaadati ezifaanana bwe zityo. Okubeera for example okubeera nga tuli basiraamu sife abakola ki, sife abasalawo ne tugamba nti tubeere basiraamu, wabula Allah subhanahu wa ta'ala kwagala kwe n'abeera nga atulonda ne tubeera nga tuli wano nga tuli basiraamu. Wakafa bihi mina ni'ma. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu abo be yagamba wala tamutunna illa wa antum. Amin. Ekirala nti ne mu biseera Allah subhanahu wa ta'ala yalondayo ebiseera bingi ebyenjawulo nga Lailatul Qadri, nga ennaku 10 ez'omu Dhul Hajji, nga mu wiiki n'alondamu olunaku olwokutaano, nga mu kiro bwe yalondamu n'alondamu thuluthul layl, ekiro ekikola ki, ekisembayo. Kati ne mu myezi Allah subhanahu wa ta'ala yafuula Ramadan nga mwezi gwaki, nga guli special, nga gwanjawulo. Kati Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga yatulondera Ramadan n'abeera nga mwezi guli special, n'abeera nga Allah atutta abantu bangi abatasobodde kubeera nga abatuusaayo, bangi be mumanyi. N'olwaleero waliwo be bali mu kuzinga, n'olwaleero ssaawa zino waliwo abafa, n'olwaleero waliwo be bagenza okubeera nga bali mu kugula sanda, naye nga ffe Allah atutadde mu bantu abakola ki, abassa, abagenda okubeera nga tukyayongerako, abali mu kwongerako ku minzaani yaffe, kubanga Allah yatuleeta kubeera kuno ku nsi tubeere nga tukola ki, nga twesakira, nga tukuŋŋaanya entanda gye tugenda okugenda nagyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Allah subhanahu wa ta'ala omubaka yagamba kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba wa man aba ya rasul Allah, nagamba man ata'ani dakhala aljanna wa man asani fakad aba.
omubaka sallallahu alaihi wasallam era n'agamba ragima anfa mri'i adrakahu ramadan walam yughfar. Allah omubaka okutuuka okugamba nti abantu bonna bagenda kubeera nga ekibiina kyange bonna bagenda kubeera nga bayingira ejjana okujjako abaakole ki alibaaganye mu buntu. Otuuka awo n'ogamba kujja n'okusinziira bwe bagitutendera mu butuufu waliyo omuntu ayinza okugamba nti nze sigenda kuyingira jjana, oba waliyo omuntu ayinza okubeerawo n'agayaala n'anafuwa n'abeera nga tafaayo nga bakutendedde ku jjana. Kyensuubira nti mwenna oba ffenna twerekereza byonna bye tubadde tusobola okwerekereza ne tubirekayo olw'okuba nti batubuulira obulungi obuli mu jjana, kye tuba tugamba owaaye kanyambale osanga Allah nampa ejjana, owaaye kaŋŋende mu darusu osanga naayigayo omulimu gwonna gwe nnaakola ne gukola ki Allah n'agusiima nampa ejjana. Kati omubaka kyagamba nti kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Abantu b'ekibiina kyange akhawati abaana basiraamu, abaana mubakwateko basirike. Omubaka bw'agamba nti kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba waman aba ya rasulallah, waliwo abagenda okugaana okuyingira ejjana nga bafuna opportunities chances zino ze mulaba ze tufunye ez'okubeera nga bakubuulidde waliwo darusi bagenda kujjukiza ku nsonga n'ogaanirayo ne bakubuulira n'owulira ku musomo oba ku ssimu oba ku rediyo oba ku TV oba ku imaamu wo oba ku mukwano gwo n'ogaana okukola ki okubeera ng'okyusaamu gwagaana okuyingira ejjana. Yeggwa agwa mu eri kategori omubaka gye yagamba illa man aba, kujjako yali bakoze eki alibaaganye. Nabwe kityo omuntu yenna agenda okubeera nga asangibwawo Ramadan n'abeera nga teyeefuddeeko tataddeemu nagambuto teyeerwanyeeko n'abeera nga Ramadan emusanzeewo n'abeera nga talina na kimu n'ekimu kyakoze eki kyafunyeemu okujjako okusiiba enjala n'abeera nga talidde emmere, oyo agenda kubanga yagenda okubeera nga agwa mu kategori mu hadithi y'omubaka gy'agamba kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba waman aba ya rasulallah. Omuntu asobola okugaana okuyingira ejjana, asobola okugaana okubeera nga agenda kusonyiyibwa mu maaso ga Allah. Mu bwongo bwaffe tulaba nga tekijja, naye bw'obeera ng'ogenda kusiiba tusaba Allah atusaasire atuteekemu abo abagenda okusiiba nga basiiba imaanan wa ihtisaaba, nga tugenda kusiiba nga tunoonyaamu Allah subhanahu wa ta'ala atusiime nga tusiiba ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yatugamba nti tusiibe n'ebiyungo byaffe byonna ebirala bikole ki bisiibe. Tetusiiba nga tuleka kulya mmere, nga tuleka kunywa mazzi, nga kuleka kubeera n'abaami baffe wakafa, bal tusiibe nga tusiiba ibtighaa marudati rabbina. Ekirala okubeera nga Ramadan egenda kubeera nga etukyusaako oluvannyuma lwayo ng'emaze okukola ki ng'emaze okuggwako. Basiraamu, salaamu alaikum. Oba tubaleke munywe caayi? Muli nange? Alaikum salaam. Oli bulungi ddi? Alhamdulillah. Kakati ogenda kumala sawa 2 n'eddakiika 25 saawa gamakulu funze buli eddakiika baziringa bampadde essaawa emu. tegenda kuwera nti tumaze Sooka ompulirize musiraamu, bampadde essaawa emu ne ntuuka wano mu budde bwennyini. Obudde wange mbabulyako eddakiika 10 kati era yongedde obulyako musiraamu. Maleeshi tugende mu maaso. Kakati nti Ramadan webeera ng'egenda kutuuka tubeere nga tufaayo okubeera nga tusiiba nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala tusiibe, ng'ebiyungo byaffe byonna nga bikola ki nga bisiiba, so si kusiibako mmere n'osiiba ennyonta n'enjala, naye ate n'osigala ng'obudde obungi obumala ku ssimu, obumala ku TV, obumala ku rediyo, obumala ne bw'obanga olina emirimu emirala gy'okola. Please mu Ramadan
Ramadhani engeri gyegenda okutuuka tubeere nga tubeera n'ekigendererwa, tubeere nga tubeera ne goals, nga tumanyi nti Ramadhani eno biidhini rahman Allah ansaasidde n'agintuusaako. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ebeerenga anteekemu abo omubaka be yagamba Sheikh binsobedde agende maaso kubanga omuwasoosa ŋŋambye obudde babusaze, omulala ŋŋambye kati sheekhe wunaza ŋŋambye tukole ki, kati binsobedde. Abalala bagamba tumale okulya.